yonna nenga simulaga just oshtegera simula nalabye gundi yani nalabye wano gundi ya kasenene nga sinaleeta ono baba omusiru Desh banange mugamba mutya naye gwe Desh obufumbo bwa kakati munange sibitegeera omuntu ateekamu amaanyi ge nnyo n'awasa omukazi n'amuteeka mu maka nga alowooza ne bateesa n'ebiteeso munange njagalayo ku mwana walaayo omukazi nakkiriza n'agamba omwana nja kukuzaalira naye okumaliriza ng'omwana bamuzadde si wuwo Desh naye ng'omukazi mubadde naye mu buliiti musula naye buli kimu okikoze omwana omulabiridde ng'ali lubuto omenye n'okumenya tajja bateekamu obudde Zaaka yali ng'asula ku tebulu kye ng'amenya alowooza omwana wowe naye okumaliriza ng'omwana siwe Desh ekyo ekintu kiruma bannange ekintu kiruma ekisingirayo ddala kubeera nga kiruma omuntu kubeera ng'omuntu azadde omwana nga si wuwo ng'ate abadde naawe ebbanga lyonna aba kiraga obunafu bwo nti oli musajja nnyo toli musajja nnyo w'amaanyi oba kiraga tolina nkwaso kuba omukazi okuvaako n'agenda awalala n'ayagala awalala n'afuna olubuto nga si lulwo kiba kiraga kidde ekyo kiba kiraga nze sirina sayidi malaako kiba kiraga nti tomala nze sirina sayidi ebyaddala kiba kiraga obwenzi tulangira abantu abalala obwenzi naye yayenda n'afuna n'olubuto naye omusajja bukyanga ayenda tawangako mwana yadde n'olubuto talina mwana wantu wonna kiraga nti Sinta ye omwenzi ye omwenzi asookerwako byonna tubikola naye obuntu bubeerawo tosobola kwenda musajja n'ofuna n'olubuto ssebo n'obeeraawo n'osajjalata ebyo byanyizanga Zaaka naye nga tayogera bayida wendowooza nga ffe tulowooza akasajja tekaagala mukazi kumbe kalina ebikaluma ng'abisirikira ng'asirika ng'omusajja bambi naye era baamukaka najja waneeno mu kamera n'atandika obyasa sajja kakatuufu kagamba bannange nteekamu naye maama tewali omwana si wange omanyi gwe okulabirira omukazi bannange n'obeeraawo ng'osuubira alina omwana wo obulumi bwennyini buveera ddala kugumba so Zaaka bambi tumugumye walaayi tumugumye ebyaddala Desh akasajja katukalumi depression kale ate ono yeeyagala bweyagazi awaana ye waakya tulaga bbaawe baawe oba akyamukwese baawe oba yali Dubai oba baawe yabula oba bano abanaakana bano abatali bansi yaffe baawe abeera wa Sinta baawe abeera wa mutulage tugambe yo ntaata w'omwana ne maama n'oteekawo embeera ojja ovumye buli omu social media bagikuwadde ovumye buli omu ate adde ogenda swala kuba taata w'omwana si ye Zaaka kati yaani olubuto ate walufunira wa Zaaka mu nju kiraga nti oli mwenzi kati waki wali weteekako embeera ng'ogamba Zaaka ye mwenzi kitegeera mwebeerere mumulekeraawo okugenda w'abasajja nga temubaagala kitegeeza wali toyagala Zaaka bwe yayagala okukuba enkwaso n'obuuka n'ogenda awala ne bakukuba enkwaso alole wano tuleekaanira watwamusiiga manya yeeteganga akuba enkwaso ngeno wobuuka weetega ekitanda akinyweza ng'obuukawo kati omwana si wuwe kati agenda so Desh anti kati ani Zaaka oba omukyala mumugambe omukyala ate omukyala tulage bbaawe anti bagenda mu birthday tulage bbaawe aleete bbaawe mu kamera agambe yono taata w'omwana aleke kaayanya abantu ekintu kiggwe kuba yakola obwenzi kiti ekisookerwako yakola obwenzi obw'omusajja aleke vuma abantu byagamba mukozi comment section buli omu akuleetinga account fake account wanayo ogiwa obudde ogigendemu ovumiremu omuntu kiba kizibu okuva mu account ye n'oligino ogenda ovuma omuntu kitegeeza mwine yeyakuleetinga account eyo ne yeevuma ayagala sansanja amawulire mbamuvuma kwagala likes ate nno oyo omwana namulabirawo ng'ayagala nnyo likes bambi lwakuba yali talina bwogereso okimanyi yagulanga abaana wano bamuvumireko bagala mu bokisi z'abaana n'abasasula bamwogereko ssebo kwano waliwo abawala babiri mbamanyi yabawangako ssente
bayagala bamwogereko wabeerawo entala boogere linnya litambule naye tibirungi bwakola obwenzi waswala mukazi gwe oli mwenzi nnyo toyenderanga mu maka n'ofuna olubuto ng'olubuto tulwa musajja oyo gw'obadde obeera naye mu nju tukiba kibi nnyo kati omwana oba omuwa kifaananyi ki taata we yamenyanga mu nju emyezi 8 gyonna ng'omwana yeebaka naye 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 atabeerako na muntu mwerufu n'abeerawo ng'olubuto si lwa zaaka kinyiiza ddeeki niwobeera ku ggwe omukazi waali awo afulume enju eyo nga wayiseewo amaze ozaala buli kimu ng'omwana si wuwo ddeeki omanyi kyekiruma ggwe ekintu ekyo ate abakazi abanayuganda batandise emize egyo ddeeki ajja n'akufera kati omuwala ye afaaki omuwala afaaki n'omusajja kirabika bbuba alaba nti yafunye ono omuwala omulungi kate yali alina kyayagala nga alina kyamwagalako ng'oli naye teyayagala muzaalira mwana kati alina bbuba ebbuba limukwata ebbuba lyerimusumbuwa ebbuba lyerimusumbuwa omanyi abakazi deesha abakazi tebakyawa kino nkikugamba abakazi omuntu niwaba yamuzaalamu omwana ng'alina emyaka nga kati katugeze emyaka 17 n'afumbirwa awalala addayo era ne bazina oli n'amuzina oli yakolanga eyamuzaalamu omwana eyasooka tebakyawa waba yakwagala ku mutima ng'alina kyakwagaza kati zaaka yamwagala ku mutima naye nga tamwagala muzaalira mwana kati ebbuba lyeriri awo awulira ng'afa alaba nti oni byonna bizaaka byamukolanga oba yamugwanga bakuli simanyi kirabika yali anyumirwa bagenda bikola oli omulala bagenda mukomba oli mana ate era abeerera abikubyemu akafaananyi kitegeera obyo byokka bye biruma omukazi kuba Sinta yalina ssente ze Deeki Sinta alina ssente ze ne Zaaka alina naye Sinta alina yes kati ng'ayagala omuntu anamutuusa ku ntikko kati Zaaka ndowooza yali amutuusa ku ntikko mu ebyo nga naye wali ku nkwaso wafu Zaaka yali atuusa ku ntikko kati baaliwulirako ono omukazi ono omupya naye si birungi yeetereeze bibeerawo afune omusajja eyamuzaalamu omwana yaali waleeta oyo amutuusa amutraining amugambe wano we bakomba byalaba oti kola kabuzi kabaata tunyumirwa obulamu naye maama naddanga ku musajja gwe baatwala ekitegeeza kati musajja yamuluma baba omusajja amuluma ekyo kituufu omusajja amuluma oba yagala agenda afumbe amaka asoboka abeerewo nawulirako nti baazimba ennyumba ya Zaaka bagizimba babiri ne Sinta kati Deeki ekyo kyobadde olwo ekyobugagga ono alowooza lwaki Zaaka takwata bulooka za Sinta n'azimula obadda neeno bulooka ze ziruma oyo omukyala bulooka ze yateekamu wallahi bila omukazi gwokolanga naye ekintu kyonna oba muguze eki oba muguze TV mu nnyumba bwano bayagala agisibe kati bulooka anoonya oba amenyeko erudda oba bagaba n'ennyumba kirabika bya bugagga bye bimuluma kyo nakyo weekiri kuba omwana si wa Zaaka kati ekyo obugagga bwalina buno buluma bwe bwagatta obwo ababiri obwo ennyumba kwanagira bakazi omwana si wa Zaaka ate ne Zaaka akyogera teyakyogera wane tewawulira obwedde yabyogera dda bwe beevumiraawo n'ettimu yabagamba omwana nze si wange era aveeyo atulage taata w'omwana n'abeera Uganda n'asiriikirira neyekwasa kati obugagga bumuluma bebasonda ababiri naye ate Zaaka mugezi teyafuna mwana naye at least yafunamu ennyumba kati ate abakazi bo weebali abasobola omuzaalira kitegeera kati awo kirabika byebimu ku biruma Sinta bambi kuzimba nnyumba nemukyagala n'oyo omusajja kati okimanyi Sinta saa zino okukola ate azimba ennyumba endala tasobola ayinafuna musajja ate amubbe bw'aba akyalina ssente kyova olaba yeekuba nnyaddeyo Sinta akasente akyakayina akayina naye kati
Oba ayagala kukomawo kuwoolera ng'ayagala kuwoolera. Ayagala kukomawo ate Sinta ajja kugenda mu ddogo kati awo ndaba omanyi Abannayuganda bali eyo kati bamugamba genda ologe genda ku nnyumba ozinezinirewo ekiro bajja okukuba oluuma mu kabina gwe Sinta. Ng'oyitayita ku kalina y'abandi ng'ozinaazina ekiro ng'oli mulogo. Tolingirira ddogo Sinta ng'ogenda loga abantu. Bwe abugagga. Ajja genda zine omanyi balina olugezigezi olwo beewa amagezi abakyala abo. Bugenda ozinirewo genda ekiro weeyambule wenna bajja kukwata oswale. Okitegeera. So Sinta weebeereremu. Naye nga mukazi mulogo. Anti kati bamuyingizaamu ebyo ebintu naawe olowooza Uganda okuyingizaamu ekintu kitwala bbanga ki. Ero yajja kujjamu fere nze ndi musawo Muganda sobola okukola bwe nti mu wiki emu bagenda kuba baawukanye engeri asaade na kanabye babeeramu ebyo ebyekisiru ebyo okukyusa amaloboozi ng'ateekamu ssente ng'agenda atandika ne Sinta naye yazimba. Naye yazimba. Owe yazimba nti alekere biri Zaaka kuba baatoba bonna ate yamuzaayira mwana amusajja amuteekako obulumi bungi. Teyamuzaayira mwana kyokka ate n'ebyobugagga abikaabirira. Kiki kyayagala? Afuneyeko wano ku bakyala. Abakyala njagalayo omukyala ambuulire ye ali ku ttiimu ki. Aze sina side naye Sinta amuvinga ono. Si mu bubi. Zaaka yabonaabona ekimala. Yakaabanga ekiro. Nalabye olutalo ekiro nga lutabuse. Olutalo lwatabuse? Nalabye olutalo ekiro nga lutabuse. Muvuma okolawo ki? Okitegeera. Mpuliza bubi nnyo. Muvuma okolawo ki? Okitegeera. Kati nze kyensaba kireke ati si ya muzaala kirabika. Nabalabye nga mweyogeza mpuliza bubi nnyo. Ndinoonya wano gundi. Ndi yeze zisinga kanze noonya wano ezabaddeyo ekiro. Ndikirewa wano. I'm gonna pick her side even if it means okuvuma. I will. Okay, that is the reason. Okay, but sikuwalana, I don't talk about your business or anything else or your parents or what. No, it's just about era ngabuola kati nsambya inzo kumbuza ompalanira chinsambya simuwalana ndi just kusaidia mirembe. That's it. Okay, kati ekyo senga nkitegedde. It is okay. Goli wa dembo kumpisamu. Goli wa dembo. Uliriza. I don't want you to think senga CD ampalana she hates me. No, actually I don't hate you. Senga kati ekyo nkitegedde goli wa dembo kumpe obulanga bw'oyagala. Simply because you're protecting the girl child. Namwe muna kumumuwebuula. Babadde wano bamuvumira omwana Rama. Babadde mwana wa Sinta nga bwali mawaya nga bwali ki ebubala Zaaka byonna ebiriwo kale Sinta ayinza okuba nga yanyizemu naye yanyize bambirwa mwana abantu babadde bafuna omwana w'ekikuuku kati sigwe gusoose even before Nedoniasia yamuvuma olyokotuke tenga bw'aba bavuma omwana wa Sinta kati ate ye Sinta kye kimulowoozesa nti Zaaka yamuvuma. Awo waliwo question mark. Okitegeera kale kibi omwana bamuvumye naye Sinta ye kirowooza akijjawa ekigamba nti Zaaka yavuma omwana we. Zaaka Maya agiramu wa mu by'okuvuma omwana? Bavuma omwana, yes, Sinta kimuluma. Zaaka Maya n'agiramu wa mu by'okuvuma omwana? Nze nange awo ekibuuzo we kiviira. Okujjako otwesibako. Kuba abantu basobola okubeera mu akawunti zaabwe nga bavuma abantu. Kati nze omuntu asobola kujja wano n'anvuma ne ŋŋamba gwe gundi nkumanyi.
eyo nno kyade kikolwa kya busirumu okulowooza tuwulire bagulawo ka account ne Zaaka eya fake ng'agimanyi then alikuwa namugamba nti account yange account yange ya fake kuba balinga naye ategeere kituufu awo Sinta kye yakozeemu saakitegedde yayagala vumirako kumwa good morning how are you yayagala vumirako just musa twajja birthday y'omwana we nga talina byatugamba kale mukwano naawe gyebale ddiya Tracy twajja wano ne tuvuga omumwa era nze by then nali ku side ya Sinta nga supporting a girl child but too much of anything is bad. Abakazi mulekerawo okwekazaakaza n'okwekaninkirira. Omusajja bw'akeera ku makya n'akusaba DNA ng'oli konkushuwa nti omwana wowe siraba ky'obeera otya. Desha ababadde ku app eno tulabye how Zaaka and Sinta we batambuza obulamu. Tulabye how devoted Zaaka was towards her. Byonna tubadde tubiraba. Tubalabye we batambudde obulamu we bagendedde Uganda we bakoledde buli kimu tubadde tubiraba. I don't know much about Zaaka but what I can tell I think he's a loving man bw'aba yagadde omuntu amwagala. Okusinzira nze ku kyendaba kye batulaga because waliwo n'abatamanyi ku pretendinga nga lazima kamala ne kayitira. But Zaaka is a kind of a man ayagala okuprovinga ensi nti ono omuntu mwagala era mwagala yeyo gwe nnina. Naye buli muntu w'osukka w'olina okukoma kisituka ekiseera abantu ne bye batama. Bw'oba abeera n'omusajja for a while ne muzaala omwana nga mukimanyi nti muli bafumbo ng'ensi yonna ekimanyi muli bafumbo ne kitandinga awo ekiraga nti wayinza okubaawo possibility omwana oyo nga si wa musajja if you know that you have no doubts oba olina okuprovinga people wrong for the sake of your child for the sake of everything. Naye bw'osigala nga ozinze emikono ate ng'oyagala okukaminga out gw'otandika okulaga abantu nti bayimirire naawe bakaabe naawe kiba tekijja kukola. Abantu balina obulamu bwabwe. Omuntu tolemezaamu nnyo omuntu bwe mubanga mwayagalanako ne mwawukana gwe n'olowooza nti agenda kubonaabona n'atabonaabona nga bwe wali osuubira kite. Waliwo ebintu ebituuka ekiseera nga tebikyanyuma. Twayimirira wano n'omukyalo oyo luli nga tugamba oba oli awo munaye she doesn't deserve whatever she's going through because she's a mother. Naye omuntu bw'ava eri ku makya bannange ku baana ba wano ku media mu comment section abavuma n'ebitabakwatako buli we bajja ne bakola comment olw'okuba gwe balaza omwana wo ne bamuzuulako ekibi n'otandika nti gundi yanvuma just because you had history. Abantu ba moving on. Abantu beeyongerayo n'abeera nga n'omuntu tamulowooza nako. Ebyo ebintu bye musiba ku bantu kitegeeza mwe ababikola kitegeeza bw'ofuna obudde obufuna fake account n'ogenda mu gundi y'omuntu n'okomentinga nonsense kati gwolooza nti olw'okuba obikola naawe omuntu byakola. Omwana omuvubuka yabeera naawe for the ages ne mutuka okuzaala omwana knowing omwana wowe twabalabako nga mugenze ewaabwe mu maka g'abazakamaya omwana nga mumututte nga ali taata omulungi eri omwana we. At the end kizuuka omwana alimu amatankane bakusabye engeri gye basobola okuprovinga nakyo kiganye. Kaakati bwe kiba kiganye kitegeeza olina ekyama ekikusika ekiri emabega w'ekyo ate sitiri okyavaayo weekangabiriza. Oli ku bantu abaamuvinga edda on abaafuna obulamu obulala abakola ebyabwe. Wano ku media oli ajja n'akuvuma gwe ng'ogitana fake account nga naye nga account ya muntu ng'oli yasuze enjala emwerumira alina ennaku ye omwana we enjala emuluma tannafuna kyakulya n'akufiirako naye nga njala yemuluma ng'ayagala amuwa mutwalo gwakulya. Gw'olumala nga weetikka omuntu ng'ogamba gundi ye yanvumye just because you have history. Tebiyamba. Women should learn to move on. Omuntu bwe wamulaba nga takusaanidde nga walaba sitakumala yafuna amusaanira. Ekyo nakyo ne tukivaako. Deshi twali wano wennyini ewo kweza ensonga z'abo abantu zijjukira bulungi nnyo. Oyo muvubuka by the way y'omu ku bavubuka bano bemmanyi aboogera with respect alwawo okuloozinga
era bw'atandika okuvaako oluusi asirika naye bamuprovokinga nnyo and it's no longer funny. Tekigasa kuganginga up ku muntu all the time kumubeerako bamuwe ku buliiza kubanga at the end of the day his heart golowooza ki ekiruma Sinta mu kulaba okwo nga gw'oli mukyala wali obaddeko naawe n'abasajja kati golowooza kati baba kankuddemu ekyo ekibuuzo. Omukazi yenna bw'ava mu bulamu bw'omusajja n'afuna omuntu amutegeera n'amuvinga on tosobola kuddamu kumusanga wantu wonna ng'ayapinga. Kati kino kijje ku nze ndi mukyala wabaawo omukyala awakanya kyenjogera aŋŋambe nti Martha olimba. Omukazi yenna kasita amuvinga on ava mu bulamu bw'omuntu n'afuna waasetolinga n'afuna omusajja amuwa emirembe n'afuna omusajja amwagala tosobola nakuddamu kuwulira ng'ayisa erinnya ly'omusajja oyo mu kamwa. Wabula omukazi yenna avaayo n'atandika okunoonya ensobi z'omusajja ku kinga naddala omusajja ng'amuvinze on ng'amulaba musanyufu ye yabulwa wasetolinga emirembe gye yali yafunamu ono omusajja aba tannaddamu kugifuna. Kati atuuka ekiseera n'afuna obusungu ng'alaba oba osanga yalizza emabega naye ng'ate emabega gy'ayinza okudda already wali occupied nga takyasobola kudda. Kati n'atuuka ekiseera n'anyiiga. Mu kunyiiga obulumi ne butuuka ku dikwisi. Obulumi ne butuuka ku dikwisi. Bw'abaawo agamba nti nnimba ekyo simanyi naye nga nze omukyala ku ntegeera yange omukazi yenna ng'afunye waatuula ng'afunye emirembe gye yalina tasobola nakuddamu kuyisa linnya lya musajja mukama ne bw'okubirako. Oyo gwe wali oyagala ennyo bw'otyo kivaawa? Ebiseera ebisinga tekuba kwagala. Kati kankubuulire baba, women were naturally wicked. This is the fact and the mere fact. Women, we are naturally wicked. In fact, humans sijja gamba women kuba n'omusajja yennyini ebiseera ebisinga bwakulabanga abasajja baagala nnyo bwe muba mwawukanye n'akulaba nga tolina kiddako bati banyiiga nnyo bwakulaba ng'olinawo. That's why afuba okulaba ng'adda mu bulamu bwo addemu aboonoone buto. Kati kyekiri ne ku bakazi. Abakazi ayagala nnyo bw'aba amuvinze on akulabe nga wennyese mu butamiivu tolina kiddako tolina kigenda mu maaso, but the more you show your life that you okay oli musanyufu awo sigamba nti waba waliwo laavu ennyo eri awo. Tewabaawo laavu. Wabula we are naturally wicked, like we hate anything ekisobola okusanyusa omuntu gwe wali obaddeko naye batono nnyo. Abeera n'ayawukana n'omuntu n'agamba I wish you well n'amulaba musanyu n'amusanyukirako batono. Amangu ddala ng'akyalemeddwa ye okufuna essanyu oba oli awo omusajja ono lye yali amuwa. Omanyi baba ekintu bw'oba okirina tolaba mugaso gwakyo. Tanti Zaaka yali awa ssente essanyu litya. Anti kati baba kankubuulire waliyo omuntu akwagala n'omutima gwe gwonna naye ate nga gwe tomwagala wala kibeereko wuliriza nkugambe baba ebintu bino bibadde nga vice versa from day one. Ofuna omusajja akwagala ate gw'obaayo gw'oyagala, bw'ofuna omukazi akwagala gw'obaayo gw'oyagala. Kati wano we bitu confusingira. Gwe n'olowooza nti oyo omuntu akwagala agenda kubeerawo forever, tagenda kutuuka kiseera akoowe. Bw'atuuka ekiseera naye n'awulira ng'akooye okukwesibako, akooye okukwegayirira, apushinze ekimala, afunye omuntu oba oli awo naye gw'awuliriramu emirembe amwagala, amuwa ekitiibwa kye yali ayaayaanira mu ggwe gw'ayagala. Ng'amufunye otuuka ekiseera atuuse ekiseera akooye nga takyabiraba. Okitegeera? Kati mu kutuuka ekiseera nga takyabiraba wano weewaze. Omanyi abaana abawala twewaga amangu ddala ng'okyalina abakulaba bangi abakugamba you beautiful, I like you. Omanyi ensowera ziba nnyingi nnyo ziba ku byokulya bwe biti. Okitegeera ne zikukuŋŋaanirako ekyo ne kikulowoozesa nti oli wa kitalo. Gamba ati abakazi mukaddiwa mangu kikube wo tovaawo mbu ate ensowera abakazi mugwa nnyo amabeere ebeerawo ng'okkaddiye bambi mwagala nnyo saabuzi. Obudde gye bukoma okwetooloola ogenda oluuzinga value n'otandika okutuula wansi n'olowooza ku gwe wagambanga omulundi gumu nti nsaba za nviiri
Nasooka n'okwetondera nti mukwano nkwegayiridde ensonyi wambadde sinazifuna naye mpaamu ennaku 2 n'azibuweereza. N'odowooza kwoyo yakugambanga mukwano mbadde nkwegayiridde twabadde ne trip naye mbadde sinnafunawo. Niwenkirizamu eddakiika 2. Ebyo byonna n'otandika okubirowooza. Oba okitegeera baba, kaakati awo mu kubirowooza nga tokyasobola kulinnya kigere kudda mabega. That's why ogenza okwesanga ng'abakazi bangi baawukanye n'abasajja ate ne bafundikira nga bwe bafuuse bamalaaya baabwe. Oba bwe nkyogerako kitegeera. Omuntu nga ye yali first lady n'afundikira ng'ate afuuse mukyala w'ebbali mu bufumbo bwe. Bamala kutambula yonna ne beetooloola ensi n'ebayitamu agenda okulaba ng'ekituufu kye yali anoonya tekiriiwo nga yasubwa omuntu eyali amwagala ye olw'okuba yalaba he's not enough. Kati awo waatuukira n'atuuka ekiseera bw'alaba nga biganye okuddamu okufuna nga biganye okuddamu okubeera naawe n'atandikawo eŋŋombo. Okubeera nga yali owoyo omusajja nga walaba laavu yaabwe nabivaayo ng'omwana oyo si wuwe. Okiwulira otya ku mutima nga gwe omukazi? N'oba nga ate bannange tubeere ku bantu balimu oba ekimuluma ndowooza bya bugagga n'ebintu ebirala. Baba ku byenjogedde byonna era ddala oli musoga. Ate sijja kubeera awo omanyiire bye nkugamba bya ddala kuba gwe oli singa omaaza. Manyi mwesiruwaza kuno ne mubuulirira abantu naye nga temubalaamu bulumi bw'abantu. Neshikalisa oyo si yasoso kuba taata. Kubyenjogedde baba kituufu oli musoga kuba nga Katonda bigulu byonna byenjogedde by'ebintu byonzizaamu kati nkukolera ekiba neebasoka. Omanyi wasiruwalira ddala oba singa bwakusiruwaza. Omanyi obeera nnyo ku saidi y'abakazi nkumanyi. Oyo si yasoso kuba taata naawe. Obeera nnyo ku saidi y'abakazi muyima wano kati sebo kati oyagala kummanyiira. Kati kambozeemu abasajja balera abaana paka myaka 25 kati ogambe nti yazuula omwana wa mwaka gumu nti ye taata asinga. Abakazi basiba abaana abasajja paka ku myaka 25 kati ogambe nti yamuzuulira mwaka 21 simanyi ku mwaka gumu yasinga ye taata asinga. Obuzibu bw'ensanga ku app eno nti kuliko abantu abakozesa feeling ne beerabira okukozesa obwongo bwabwe. Kakati njagala nkubuuze gwe mukulu Sejjusa. Yese nyabo. Gwolowooza nti ekyokubeera n'omukazi omusajja ne bamusiba omwana emyaka 25 kikifuula kubanga kituufu. Twakalabirira omwana omuba babiri nga si baffe. Does it make it right? Tonnabeera mu family erimu mwana nga si wuwo. Using feelings than using your brains. Tosobola kulabirira mwana nga si wuwo. Kyogamba kikifuula nnomo kubanga omusajja bamusibye emyaka 25 omwana enkyana abikera nga si wuwo ekyo ne kikifuula nnomo. Kikyusa ki? Nandikugambye totegeera naye sijja kigamba kubamba nkumanyi. Kikyusa ki? Kuba nange bw'otyo omanyidde bambi. Naye tokiddangamu bambi bwe nkubuuza ebintu ebirimu amakulu olina okwogera ebintu ng'oleeta point. Baba TV tolowooza nze musajja. Ng'omusajja obadde musajja n'avaayo okulava gye balina oba mwima wakajja ku TikTok simanyi. Siyomba nkubuuza wajjamu akati ku TikTok. Manyi ebintu ebimu tubeereko busiriasi. Siri kuyomba naye nkubuuza. Mbadde nabikunyonyodde anti bw'otuuka ddi ku TikTok kuno wajoyininga. Natandise nkugamba nti abakazi balekeraawo okwekaninkirira bw'obanga omusajja omanyi nti omwana si wuwo olina nakusirikira gy'oli kuba buli kimu twakiraba kati yakola ku lw'omwana oyo. Is hurt as a person. Kati webatandika okumwataakinga kibi nnyo era kibi ddala gye natandikidde. Yakola kyekitakulwa ku mwana kati. Mwana mubeerenga muka amagezi. Yakola kyekitakulwa ku mwana kati. Labe nnyo gye natandikidde baba. Bw'oba obadde towuliriza gye natandikidde. Yakola kyekitakulwa ku mwana kati. Nanti naye nkubuuza Sejjusa ssebo w'ekitiibwa nti ekyo kikifuula kuba kituufu okubanga omukazi akutta omwana n'ateekamu omusajja essuubi nti omwana wuwe at the end of the day nekisangibwa nga omwana si wuwe ekyo kikifuula kuba kituufu. Oyo omwana wali omukebeddeko DNA. Kyogamba abasajja bo tebalina feelings tebabeera traumatized. Omukebeddeko omwana oyo DNA eno kakasa Sinta yaravuddeyo n'ayogera nti omwana oyo DNA yagondi. Anti Sejjusa n'enkubuuza gwe bwe mbanga ndi mukazi wo nzaddemu omwana n'oŋŋamba nti okusinziira ku mbeera gye ndaba omwana mbadde nsaba tumutwale ku DNA n'eŋŋaana what is your perspective? Ekirowoozo kyo kiki ekikugira mu bwongo?
tulina okukkiriza nti omuzadde omukazi alina okukkiriza nti omwana agende ku DNA. Answer my question. Kiki ekikugira mu bwongo bwe mbanga nganye nganza omukazi gwe wazaalamu omwana? Ate ekinzigira mu bwongo kifuula ekituufu. Ekikigwe? Ekinzigira mu bwongo kifuula ekituufu. Naye ekituufu kiri nti kyayika Zakamaya gwe mulinako obuzibu naye nga teri amulinako obuzibu, twogera reality. What is the reality here? Kankubuuze okukirowooza gwe kikifuula ekituufu. Teri ayina mpalana ku Zakamaya ssebo. Anti ze onjogereranga mulinako obuzibu because bino ebintu abakazi babi bakola bulijjo and ne move ne mukabandi you make it right. Abasajja balabiridde abaana ab'abakazi nga tebabayinako yadde akakwate yadde ki naye omwana w'omwaka ogw'omu ne mufuuka emboozi wano ku TikTok okulabirira omwana wange ng'okimanyi nti olabirira ataliwo kyanjawulo n'okulabirira omwana wange ng'omanyi nti omwana wuwo ebyo ebintu bibiri byawule. Gw'otakebezanga. Are you a man or what? I'm a man. Nze okulabirira omwana wange nga nkugambye ng'omwana wange okimanyi nti siwo kyanjawulo n'okundabirira n'omwana wange nga nkugambye nti omwana wuwo. Ebyo ebintu bibiri byawukana. Olwo obulungi ku musajja tolina gy'osobola nabugeraageranyako. Banereka kufuula bintu beri abunomo kubinomalizinga. Mbatha kankubuuzeemu. Okakasa otya nti omwana siwo nga tomukebezanga. Ate bw'oba omunyimye omukebeza nze omukazi asobola obaawo ng'abuusabuusa yeesi nga yakola ensobi naye katoka kasa nti siwo. Anti kati mumpe mutwale tujjewo eyo era gy'obuusa. Tewalegamye tubatereze ensonga zaabwe nti nga ye omukazi akkirize bagende ku DNA. Wabula temutandika criticizinga nti omwana siwe nga tonnamanya kituufu. Bannange simanyi na kumanya baba wakubanga namunyiizizza wali weesa. Mujubisa nnyo mwogera nnyo. Naye Sejjusa naawe okujjako naawe ng'oyagala kubeera nti naawe kimwe bwakola abagenzi naawe kirayika oli mwenzi oli musajja mwenzi. Sejjusa naawe ekibi kisigala kibi Zaka tajja weerera tajja labirira mwana ataliwe. Ate mmwe bakazi mmwe mwenna boogera muli benzi mulina abakazi abaana ab'ebbali. Tetunnagaana Sejjusa. Ekyo waliwo ayagala okuwa ssente. Obuzibu bwaffe buli wano kusigala nga twekangabiriza mu bwenzi bwaffe bwe tukola. Tetunnagaana kyabwe tuli benzi nga bw'ogambye. Sejjusa olabika toli mu nnomo days z'oggwe. Nze ate ngenda mu kibada. Like onywedde wala gibambi akutusse ku mutwe. Kyogamba owulira onyogera ntamwa. N'embizzi bambi etera okuba isu. Obuzibu bwe tusinga okusanga ku app eno kuliko feeling nti oli ne bw'abalaba amazima. Baba TV saagala oyogera ebyotamanyi. Nze njogera kinjogera nga kituufu. Naawe oyogera ebyotamanyi kati tujja kuwuliriza. Si buli omu kyagala kuva ku sayidi gye mujulira. Anti bye twogera gwolinga atategeera Zaka tajja labira mwana omaze ebbanga ki ku TikTok kale bamumuwa togamba yasoso labirira totukoye asooka olinde Sejjusa oba mumugula follow Zaka yabadde ayogera mu bantu abamuvumye mu comment section yakalabirira bbanga ki kana mentioninga kulinnya Zaka kati naye omanyi issue eno kwe yavudde ku mukazi okujja nalaga birthday y'omwana we ko mwatandikidde Urban Brand nti kati kyenkugambye nti wakajoininga kati bayombayomba dda ne beerangira manyi ku buli kwe kyavudde kwonna beerangira Nyabo Jasmina weyagambidde mbu simanyi yasesema simanyi n'ayogera we Sejjusa mwayagala ku mukazi y'omu ne Zaka ng'omulimu nnyo. nedda ekyo osobola okukyogera nsonga bano abaana baweereza ebigambo mu comments kati nga wano omwana toloweereza ekigambo nekikuviirako ku ensonga naye teyayogeddeko ku linnya lya muntu yenna yagambye amanyi fake account yo y'omuntu era n'agamba bajja kwesanga mu korido bagesimbaganye kyesisuubira nti abadde agamba Zakamaya kuba tasuubira mu kuddamu musanga ssaawa kyayogerako akimanyi ono just yes oba basinga byemwogerako temubimanyi gwe sebo wafuna omukazi oba tonnaba ani gwe ngenda zina gwe ate oyogera ku bintu nga tonnafumbira tunaggwako mulaavu naawe tetutawaayo ngenda zina gwe omusajja no feelings ziri ku app eno omuntu ndalabira ddala n'amazima agali mu gundi kyova olaba mutuuka ekiseera ne mufuna obuzibu bwe bumu ne tubakomerera byebyo matha njagala oyogera amazima ge galiwo gogoyogera ze wakakola ku kyeyo e Dubai
Gwese bonojja n'otugamba mbu abasajja babasiba abaana emyaka 25 kene kikifuula nnomo. Bulijjo naawe yasoose. Yasoose omwana. Temutweza kuona mwe rugezigezi yasoose okumusiba omwana. Okusinziira ku Smart kyangambye kati I rest my case mukulu Sejjusa. Katika nkubuuse mugoka kasota siwe bwatakebezanga DNA singa azuka nti wogenda kwogera ki mujja kujja kuno wadde shikalisa mugamenti yawiwe kati bayinza kola bati nze sinagamba ku mwana owasiwe nkugambye there is a possibility kati lwaki oyogera nnyo singa najjanga woona ayogera ki mukwano Sejjusa nze omu kubaakubira wano sinte emmundu toyina nakyo ngamba naye nga bwe nkugambye too much of anything is bad. Kati ensobi gy'oyogera sinza yayogedde ki yali agambeko ti omwana si wa Zakmaya bannaye mbadde neerabidde n'okwerabira Smart kyaŋŋambye Sejjusa wabula ndeka tonkooya Sita yagambeko ti omwana si wa Zakmaya njagala mubuze ebintu bino mubirambulule Sita tayogeranko ti omwana si wa Zakmaya wabula Zaka yagamba yeemulugunya okuba nti omwana si wuwe ali kamala owuliriza waneeno ku Dr. Tyamale osiibye otya Mr. Desh Kalisa ndi bulungi ogamba otya owa gundi owa benzi n'omuggo gwa Musa sente weri myaka mito Yesu yeebazibwe amiina kakati nabadde era ngenda kukola video ku nsonga y'omwami oyo Kaseenene n'omukyala gwe nalabye olaba Desh emyaka gy'olina waliwo ebizibu ebyewalika mu nsi waliyo ebizibu ebya mirundi 3 waliwo ebizibu bye talinaako control oba oyagala oba toyagala nga bisobola okutuukako waliwo bye tugwamu nga tubyereetedde kati nja kuconcentratinga ku bizibu bya mirundi 2 omuganda agamba nti obusolo gye babuttira gye bweyunira Desh kebera bw'abanga oli yafuna obuzibu mu relationship eyasooka oyo Kaseenene ng'era akomezaawo omukazi beerage ng'owakagatta omanye dda mu primary omwana omuwala bamuguliranga empale empya ey'omunda ng'alina otuula obubyagirage banne era ng'amanyi n'okujja nagambwa alina empala akola bw'ati ate alina mpala akola bw'ati kubanga bano abakazi ebiseera ebisinga baagala sereebu kubanga aba agenda mumufunirako omuntu omulala era mu nnaku ntono Kaseenene oyo omuwala agenda mumufunirako omusajja amusinga era asigale mu maziga ono omuwala Sinta asigale ng'afunyeemu kubanga ne feesi ye ate yendaba alabika obulogo omanyi oyo omuwala nze mulaba kakati Dubai tebawasaayo kubanga buli muntu agenda e Dubai oba omuntu kati agenda okuba ekyeyo nga tagenze kusoma oba kubeera n'abazadde be aba muntu alemereddwa eggwanga lwakuba amambaga nokikkiriza ate nga tugambibwa nti bw'okkiriza nti oli mulwadde oba owonye ebitundu 2 ku 100 nga tonnafuna na ddagala kati omuntu ng'akyalina byakyanoonya nga muli ku mawanga obwo tebuba bufumbo mulirayikira okubanga mugenda kukola ensobi nnyingi kubanga kizibu okunywerera ku muntu omu kakati yalabika Kaseenene beba n'abasajja ba yesimaani basimpu nga musajja mutuukirivu nnyo beba n'abasajja nga ne bwafuuwa afuna ekipapula ne yeesangula nga tayagala kumusobyako kyova olaba yabeera mulaavu eyaddala naye ng'ate baalina bafere kubanga kadaama gwe nsanze Dubai tusobola okwegadanga naye kizibu okugamba tugenda kufumbiriganwa era omulage ne mu bantu nti ali official kati Kaseenene alina ensobi nti omukwano ogwasooka abantu bagumanya n'ogwokubiri abantu bagumanyiza ne laptop boss kyakola kati laptop boss awo bw'anaavaawo ne baawukana kubanga abantu b'oku mitimbagano tebabalaga kintu kikuwa ssanyu Desh kiwedde kebera kati neyanze nge Aban message etuuse abantu abali ku mitimbagano wano
ku social media tebateekako kintu kikuwa ssanyu kyonna kaabe mwanawo kakibe ki. Kubanga abantu b'oku mitimbagano tojja kusobola maaso mabi na ddogoli bajjudde. Abantu baafuna ebizibu relationship, abantu babalekawo dda. Ky'obola abasenga asidi banyiivu. Nze singa nkwata ku senga asidi omwagala emyezi 2 ajja kufuna ebimubuzaabuza ave ku mitimbagano. Bonna ekibabuzaabuza abasajja baabalekawo. Kati gwe balabe ng'oli mukwano n'omuntu weeyagala ssebo. Baba bagenda kuyiikira bakuloge bawoze ojja kulima biki byonna bikuleme. Osiraana ogw'emmagombe. N'olwekyo Deshi ng'okyalimu kaba Deshi ndaba oli myaka nga 27 oba 26 oba 25. Fuba okuba olaba ng'oweze emyaka 3 nga tokoze ensobi bazaaka ze bakoze kuba n'oyo agenda mmulekawo atambula akole ki ne laptop boss oyo muwala gwe yafuna naye ajja mmulekawo kubanga omuwala akyalina olugendo lwe yeeyongerayo. Kati gwe bojja n'omulaga abantu ku mitimbagano kyokka kano kakulu kajja kunyiiza abantu. Nze ndaba bakadaama kuno nga beeyisanga abaamala kubanga bagenzeeko Dubai. Naye Dubai tewagenda ku investinga, wagenda komba boxi. Buli muntu wakkiriza nti munaku ajja kukola ssente mu kasirise adde waka. Bw'ogatta showbiz n'okomba boxi ekimu kijja kufa. Kati Kasene najja kudda mu Uganda atena wadde 10 kubanga agasse laavu ate ng'agwira ddala mu laavu ate gye emyaka tetugwa mu laavu. Twakoma ogwa mu laavu nga tuli mu senior 1 ne year 1 ku university. Kati nkwagala lwakuba mba nina kyenkufuna kuba nkuzudde nti osobola okunzaalira abaana abalungi newe mba nengudde mu laavu njikweka. Kati Kasene n'agwa mu laavu ate abakazi beezira musajja agudde mu laavu nga bakujooga kuba weewuunye nze ozaala otya omwana ebbali nga nange wendi ewaka nze alina omuggo gwa Musa. So kale zonna nsobya abavubuka ze tukola kati kuno ku TikTok kuno kuliko abavubuka nga Rafati abajja ne balabula ku balenzi abawala bakambwe ennyo gye bali kubanga bavumbula obukodyo bwabwe. Deshi tokeeranga ku makya n'ogwa mu laavu n'omuwala ntandika okujja naye ku live awo tokikolanga. Obulamu bwo bukweke balabe kitu ekyo ng'oli awo n'ebyo ebiiso byo toleetanga kintu kyonna ku mutimbagano kikuwa ssanyu. Abantu b'oku mitimbagano kino kiddukiro ky'aboonoonyi gwe baakyaye ayina infection ze eyakyawa Museveni ayagala Bobi Wine owamuwanga Kivumbi bonna we booleseza obusungu. So tewali kirungi kigenda mu maaso. Nze nkomi awo pozi ng'olina ekibuuzo kino. Mwebale kuta Machete. Machete twamutadde lwakuba kye neewuunyiza nti ebifaananyi Machete bye yalina nga agenda mu kkomera yali alabika bubi ate kati yafulumya alabika bulungi. So tujja kwebaza Uganda Prisons kubanga amazima nga tugyeko okusaaga abasibe bakomyewo balabika bulungi okusinga baali nga bali bweru. Ku Simba eyo twalina sweeper Senkubugo oyo yagikola nakati kweri ku Binsangano alina amagezi ategeere omusiru asiriwalire ddala kati kabasiriwale badde bavume gavumenti babakwate nga Olivia Lutaaki yakola kubanga abantu b'oku mitimbagano balinga olugero lw'Abaganda olugamba nti bali mpoolera bw'afazaawa. Walala ko omuntu nga yeewanyisa bakojja abo abali mu magye bwe nkukuba n'enkwasa amannyo ne gavaamu bakojja abo ne bwe bajja tekigasa. Ekyokubiri Omuganda agamba nti kirya munno nti nga kigaaya bulungi. Abantu b'oku mitimbagano balina engeri gye bakuwagamu naye bo nga bali waabwe. NTV babadde baziggyeko naga tennaddako amazima bakyali baffe bangi obulamu bubanyiga kati. Ne kubaali babawaga ogiwadde omuliro omubbe kuba tozidde liza tewali wadde asindika adde 10. So kati bana abaana emyaka 6 naye era tebayina byamaanyi bye bakola bweru bawonyerwe enti n'emisolo ne data. So government batuyambyeko badde mbatani gwe bagambye nti Machete yalina edduuka lya Diweya ku Kampala Road era ali aleereeta buleere. So omuntu otuukira okufuna obudde okugenda mu ebyo ebintu by'ekisiro eby'okuggyako government oba tolina byakukola. Nze sinza bikeera mu kuba n'emirimu gyange. Government njayinza okwagala ekyuke n'essimu eyo embeera we mukwate olinga kino olinga akabina sibiyingiramu. So nalabe mwami Kyagulanyi awo ng'ajabiikirizanga bw'abaagala ennyo n'enyongera okwewuunya na byabufuzi ate abantu bayiganga byabufuzi. People don't know what politics is. Olugero lugamba Deshi nti ku bakazi 10 b'osanga nga batambula emakinde 9 baamalaaya ne bwaba maamawo. Kati ebyobufuzi bannabyabufuzi baffere
Deshi bayinza okufera n'osanga sister ng'ayambadde ng'omu sister nagga mwana wange wano waliwo ka mobile money n'omuga hate wali naye wandipadde yeetaano n'enzikusindikira n'osanga faaza mu mita nga 4 bagenda okubba ogenda okujjukira ng'abantu bonna be wasinkanye nga 8 bonna babadde mu ddiiru egi. Abantu abampuliriza leero ng'oggyeko abaale mu obulamu ne batandika okulowooleza mballa nti banaabayamba abaana abakyali abato. Bw'oba olina emyaka 25 wonaaweereza 35 ng'otegedde bannabyabufuzi kyeki era ng'otegedde woogwa lwakuba kibi okuyiga ng'olinga Machete ng'emyaka 6 ogyonoedde mu kkomera kubanga emyaka 6 bwe gikutoolwako mingi waliwo ebirese ba Machete bingi nga tebaliiwo. N'olwekyo change tujagala kubanga change kigambo kya bulamu tewali kintu twali atagala nkyukakyuka naye omuganda agamba osaaga nga tegwali osanze naye evuvumira teregwa ku munyango. Abantu abamu yenayina ali mu kuddeeshi kuno ng'awulira Museveni yamukoowa mutegeeza nawo mutukwatire kuba mwagamba mukadde. Sebo siba bulungi dokita. Ale tata mane balamusizaako mutegeezana kalo ogamba otya ogamba kiddeeshi ansubire eyo tuyitiddeyo buyitizi tuli ku nsonga za Zack Maya ne Sinta eri tuyitiddeyo buyitizi banna anti abadde ayogera omanyi bw'oyogera ennyo ebiseera ebisinga bw'oyogera oli gyabadde toddayo gyabadde teweeyingiza mu byotagenda mmalako nabyo. Anti Deshi siri politician simanyi kyebitegeeza sigala ku kino ekya Sinta sigala ku kya Sinta eri vaayo mbuuza ku bantu tonka kale kanje mbuuze ku bantu bannange saagala ogende gye bagenda kuvumya w'amatama baakuvumye edda ti amatama olina manene n'ogutwe kati nze bukisibiramu musajja agenze kubiga ogera naye nange nembiramu naye ng'oli otya ndi bulungi ogamba otya lekyo naye weebakako ssaawa mmeka sente zenoonya bw'ŋŋamba gonza gampaayo kasoda nga nkaleeta nza singa sizikola singa nnyinako engaba osula onoonya sente nsiiba nnoonya ate mwe naye kikulu ndabika bulungi gw'olaba ndabika bubi olabika nebaka 7 hours Benanzi ogamba otya proud air mizi wange DJ Benanzi kale kanjogere ku baana bano ababiri on'omulenzi mwagala nnyo oba omwami mufollowinga nnyo mwagala nnyo ng'ebintu bye naye bamize badde nkola abantu bano abeeyagala bwe bafunamuko obutategeeraga babeera tebalina mwana babeera ku miramwa ono agenda kubba sente za gundi ono agenda kubba babeerawo n'omwana ne bakwata omwana ne bamussa mu makati gaabwe kati omwana alabika si wa gundi kati omwana si wange tumukebere DNA kati omukyala yenna oba okimanyi nti bw'alebeera ne bbaawo oyo mu kaseera ako teyo bakakona muntu yenna tokayana na DNA ebagambe omwana tumutwale omwana muweeyo bw'oba omanyi nti wazungazunga mugaana naye era ne bw'ogaana biba tebigenda kukuyamba kubeera omwana ajja kukula akubuuze mami who is my dad where is my dad omanyi abantu abali mu Uganda oba batambuddeko ffe abali eno mu nsi z'abano abantu abeeru batuyambeko okutuzuukusa emitwe nti n'ensobi bw'oba ogikoze bw'ogizuula nti nsobi ate bw'ogikkiriza ogisolovinga mangu kati ffe eri mu Uganda tulinamu kano banandaba batya ngenda swala nayagala Deshi nenjagala ne Junior kati omwana we kuba wa Junior oba wa Deshi kwata omwana wo bamusabye DNA omwana muweeyo bamukebere muwe kitaawo omutuufu bw'oba omanyi nti watagalamu naye bw'oba tewatagalamu omwana mumuwe era agenda amukebere mubeere nga mukayanye mwe by'abakulu naye ng'omwana ono mumugye mu geemu mumukwata abaana bammwe ne mubateeka mu bino ebintu by'ekisiro no social media mujje abaana bammwe mu bino ebintu nze nsiiba kuno nga ndokopya abaana bange mwali mubalabyeko mubasanga eri gye mbapositinga ewange teboogerwako tebagambwako mumulowooza sirina abaana nyina abaana 3 abalenzi abalungi ennyo nyinamu n'omukulu omuzibu avuga n'emmotoka kati ali wano nga mama nze nkutwalako mama kati nkutwala wano naye bw'olaba nnyina omwana bw'atyo so mujje abaana bammwe mu bino ebintu twala omwana bamukebere muwe kitaawo omutuufu okwenda si kibi
kuba nawe olabika wayendera waliyo naye yali azunga nga alina bayendako balekyabo bannakiyombekedde bano abali wano bonna abo yabayita mudda naye wayenda si kibi genda bakebera omwana muwe kitaawe mutuufu mubiveemu mujje abaana bammwe mubina ebintu mulekerawo ozunza abaana ku mitimbagano gwedeshi banno bagambe bweba pulobulemu ya mwana tebagireeta wantu tetuli kooti z'abaana bagende batereze abaana baabwe ffe tujje eno nga tukalana baffe tetulina abaana tuli mulavu zaffe tulomba baffe it's okay naye mujje abaana mu bintu bino bonna nno n'obatunuulira nga bonna beetaaga kuba mpi amanzi mmaze Dulip Queen ogamba otya Dulip Queen ndi muganda wange oli otya leero ndi bulungi ogamba otya amina wembadde nsindikidde request eno mutuufu ebiseera ebisinga neebuuza oba ensi yaffe eraga eri togendayo si gye tuli ndi ku bano deshi oba oluusi osanga tufuna abakazi nga tetuneetuuka ndooza kyendowooza kubanga afumbirwa nga tanneetuuka kubanga alabye Desha alina omukazi nange njagala mbeere n'omukazi kakati ogenda tuukayo koleji eyo ndalamu koleji eyo erina ebintu bingi koleji eyo ejjuddemu obulumi koleji eyo ejjuddemu ejjoogo koleji eyo ejjuddemu kugamba koleji ya marriage Deshi bw'otanywedde tosobola ekisookera ddala Deshi simanyi twatandika ddi betuyomba nga tujja wano okuyasama mu social media nga tuyombe babiri mu nyumba ne twasamira wano mu social media ne tubeera nga tugamba nti twagala abantu they are interested of knowing what is happening in our own lives mwekwana babiri ebyo temwatugamba yadde anti munange leero nakwanyeyo omu naye bwe mutandika okuba nti waliyo ekiganye makati g'ababiri mutandika otusinikira amannyo ng'abantu abakubyemu omusana ekisookera ddala Deshi eitha omusajja eitha omuwala omu ku bo abadde alina okwefuula musiru ebintu byabisolovinga luli nti munange genda ngenze naawe ogenda ngenze ofunyeeyo nfunyeeyo nange amicably mwasolovinze ensonga zammwe proper and silent yadde mwayombamu naye kyagwa ono yafuna omukazi omulala kati gwe maama manya nti toyina ssente oba oyagala buyambi omusajja mukonfamingire nti oyo omwana wo wandibadde towagenda naye muleke wane waka abakazi mulekerawo ebyekisiru mwagala obuyambi kyokka mutwala abaana ate naffe abasajja oyagala mwana weefuula si wuwo maama w'omwana Deshi wagamba nti omwana wuwo toddamu ogamba mbu DNA mugyeyo ebyekisiru omukazi yagaba omwana omukazi oba akugabidde omwana oba ya musajja mulala omusajja omulala baleeta amanyo mu mwana tema butemi omukazi yakuwo yagamba nti omwana wuwo period Deshi edda bajjajja baffe bakuzanga abaana abebbali mutuufu abebbali naye nga taata agimanyi naye tusobola kuwulira taata agamba nti oyo si mwana wange Deshi ffe tulina n'omwana taata yazaala ebbali naye baamuleeta ewaka Deshi naye agakatonda muggulu twakula naye tumanyi nti muganda waffe era maama waffe yagamba nti oyo muganda wammwe owookuna Deshi twagenda otegeera nga maama w'omwami ono azze mukyalira kugamba tuyigeko kuuma family affairs ebyama y'oku family tetukyabiina Deshi olwaleero oyomba ne muganda oba muganda wo kennyini gwokeera ku makya munange bagayisi kambabuulire ono gayi twamusembeza
Tata waffe si yazaala ayagala tuloga omusajja mubi ebyani abyetaaga wano mu social media gye tuli to do what we call social networking, getting ideas, selling what we have, making some money, making friends, educating ourselves on certain issues that we don't know, getting chances to speak to people like Drip King kati bandi bade bansanga wa naye kati njogera namwe muwulira namwe mwogera nange mpulira okuyiga ebimu abantu abalala betutimanyi gezanze sina kyemanyi oluusi musonga endala nengamba nti ate nze nange kayigire ku deshi ebimu kufe tuli mu social media okuza talents zaffe osanga nti ndi muyimbi webale jangu tuyimbire nga wano abamu kufe tujja mu social media okunoonya essanyu ate si kusanyuka ate betunyiga ojo tubulira story nze navunda ekigere nze navunda ono mukazi tali bwenti bananga muve ku byekisiru buli kye muyombera muleeta mu social media ku mulimo bosi wo akugobye otandise omulalaza mu social media luli yali akuwa omulimo ng'omuwaana bosi wange wakabi mufunyemu obutakanya kitono oleese wano omuvuma mama wakugambe munange okuze nonya wodda mama ngobye wakagala kutwala ebintu bya taata wange nyoko bintu bya taata wo mama yakola ne taata wo so deshi obo manyi nti tonafuna otuuka okufuna omukazi okufumba naye beera awo ng'oli muwulu paka emyaka 5 kubanga bw'otagumiikiriza omukazi oba omukazi obutagumiikiriza omusajja obeera mukopi mu lulimi olutuufu ey'Obuganda oli mukopi oli mukodo toyina makulu omusajja ng'anyumya ensonga z'okunyumba tayina makulu omukazi ng'alala asambu simanyi omusajja tamalaako tamwa takola kitoyina makulu obadde tonatuusa okufumba kitegeeza omukumwe asobola kutta munne kubanga temwalina omukwano omutuufu kakati deshi omwana oyo akula agenda kulaga nti ate taata yali ansabyeko DNA mama naye n'agamba nti taata yali kugamba taata yali mubi tetugatamu abaana tuyombe byaffe naye tetugatamu abaana omwana abeerenga exceptional subject ndio kulavu yaffe nze kintu kyokka kyemmanyi deshi ensi eno weetuli okuyitamu buyisi deshi bano abantu abanoonya fame ku social media nga bali ku speed ya amaanyi this desperacy okuba ba star nga bale ekireetedde abantu bano ebizibu osanga omuntu ayambala sengenge mu mannyo kubanga ayagala kubeera superstar wakiri ayogera nga sengenge ali mu mannyo so in all aspects desh Katonda abayambe na abaami tukule bomanya nti ono mukazi asaba nnyo sente tomuwasa bomanya nti asaba nnyo sente ate siina tomusaba kubanga ogenda malirizo omuyise malaya ekitali kituufu omwami muwala gwe oba omanya nti ogenze kusabiriza omwami n'atakuwa sente togenda yo toweesibaayo kubanga ogenda malirizo omugambye mukopi so in all days Katonda abawe mukisa kuba n'abafumba ababiri bavemu ebyekisiru omukazi omusajja oba mukazi yagamba omwana mufumbo omwana wuwo abe wuwe teeraliikirira nti si wuwe omukazi yayogera dda wuwe atwale omwana alabirire ave mu bwekisiru alekeraawo ebyekisiru omusajja omutuufu teyeeraliikirira omusajja omutuufu alabirira bulabirizi maka deshi
ave mu byekisiru ono omusajja ayina obuviiri naye nga nkima ave mu byekisiru nga taata we teyamusaba DNA alishuwa nti ye mutuufu taata we yazaala bave mu byekisiru mwana oba talina ssente atuwe omwana oyo nze mu daputi